Ng'akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku by'okwerinda n'ensonga z'omunda kakyagenda mu maaso n'okunoonyereza ku byaliwo e Kasese ng'ennaku z'omwezi 24 n'27 omwezi gwa Novemba ye omuduumizi wa poliisi General Kale Kaihura alemye okulabikako eri akakiiko kano. Ono ategeezezza ababaka mu bbaluwa nga bw'atasobodde kulabikako olw'embeera y'obutabeera nnungi era n'atuma akulira ebyobufuzi mu poliisi Asumani Mugenyi wamu n'omwogezi wa poliisi Andrew Felix Kaweesi okumukiikirira. Ababaka akakiiko kano bategeezezza nga bw'eri enkola ya General Kale Kaihura okunyooma akakiiko kano kuba akikoze enfunda eziwerako. And then we shall ask Kaweesi where the IGP is. But the information that we got, he sent 2 officers to represent him. We saw the police spokespersons and other gentlemen. So we are really not aware whether the man is sick, whether but to the best of my knowledge, what I know is IGP takes this committee in a very casual way. He doesn't take the committee seriously. Just because the chairperson was a former employee and he was the former boss of our chairperson. Banira bategeezezza nti kyandibadde kirungi singa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni alabikako eri akakiiko kano abannyonnyole ku nsonga z'e Kasese kubanga buli gwe bayita okunnyonnyola ku byatuukawo talina ky'amakulu ky'abategeeza wabula okwebuzaabuza. Tewali bye boogera bingi, bagamba omusinga etegeka abalwanyi neera commander in chief n'atugamba tubalumbe. Nomugamba tekiwandiiko kirimu information mungi. Lwaki totusomera? Honorable Kiyonga, omwendo gwe yaleese ogwabatiddwa gwabadde mulala. Kaweesi gwe yaleese ogwabatiddwa gwabadde mulala. Defense gwe yaleese ogwabatiddwa gwabadde mulala. Buli gwobuuza nti mu Paris mwalimu abaana 3 takyanukula. Many of the witnesses, they are very mean with their information. They are not ready to give us the rightful information that we wanted from them. For example, there are other people that we met yesterday. We asked them simple questions. How many people were killed in Kasese? They are telling us that they don't know. And they are saying we refer a committee to the commander of the ground. So we are getting very mean information where I think we need to change our techniques. Ababaka bagamba nti omuze gw'okugobera bannamawulire ebweru kintu kikyamu kuba baagala ebiteesebwako bitegeerwe buli Munnayuganda. Bagamba totta kibenga tonna kikenenya ndusu kubanga nindo olunaku lwengenda okusinkana Brigadier Rweru. Kino ekyennemerako bakkiriza amawulire gabeere ku proceeding yonna egenda mu maaso period. Nze kinjagala. Akulira akakiiko kano Judith Nabakooba ategeezezza nga bwe bakyagenda mu maaso n'okunoonyereza ku nsonga z'e Kasese era ng'olunaku lw'enkya baakubissaamu engatto boolekere ebitundu bya Rwenzururu babeeko okunoonyereza kwe bakola. Naye tusuubira nti bwe tunaagenda e Kasese ne twogerako n'abantu ab'enjawulo n'abantu abaakosebwa oba oliawo tujja kwongera okumanya naye ku ssaawa eno tetusobola kakasa. Olunaku lwa leero akakiiko kano kasisinkanye minisita omubeezi w'ebyokwerinda Charles Ngola, omuduumizi wa UPDF General Katumba Wamala ne minisita w'ensonga z'omunda Major General Jeje Odong. Samla Hanifa, KTV Amalindirire.